mu kutegeera okwange sikwandibadde nnyo ku Pride ya University kubanga ne mabega eri omwana wa primary 6 yavangayo n'abeera manager mu company kaga kizze kikyukana bwe kityo nti level y'ebyenjigiriza bwegenze ekunuukiriza university bekulaba nti aba elevo kati omuntu asobola okugenda neyesimbawo kubanga ddala bw'otunuulira ensomesa eba esomeseddwamu omwana wa elevo aba amaze okufuna kye tuyita education singa aba agoberedde bimusomeseddwa ate nga n'ebyensi abitunuddemu n'abiraba aba abyetegerezza. Mpozi kyoyinza okulabawo nti gavumenti zino nga zijja mu buyinza zikozeewo nnyo entaataaganya mu byenjigiriza tewaliiwo mirembe amasomero tegasobola kusoma gabeera abaana babeera bbali eyo nga tebasomye kati ate ogenda obbajjayo okusoma nga abamu babivaako dda. Abasomesa kye balinda okukola okulaba nti abaana abo badda mu nteeko kati bwetunulya kati twakava mu kulonda wiiki namba yayongezeddwayo olw'okuba nti tukyali mu byaki mu byokulonda naye ngaebyo byonna byebyobufuzi ebiba biyingidde mu byenjigiriza kubanga olwo puroguramu eba etegekeddwa erina okugobererwa ebyenjigiriza naye ng'etabuddwa ebimu ebyo ebyobufuzi. Njagala okutegeeza nti tulonda naye bannaffe abamu tebafaayo ku buvunaanyizibwa bw'abalonzesa. Oyinza n'okukitwala nti ndowooza tebabumanyi. Kiki kansala kyalina okukola mu kitundu batono abakimanyi. Kiki LC kyalina okukola mu kitundu. Abamu balowooza bulowooza nti LC ng'obwo kintu kyakulinda bulinzi baluwa ayagala ebbaluwa n'omuggyako 2,000 oba 10,000 naye nga buba bukulembeze obw'ekitundu okulaba nti ekitundu kitereera. Nze nsaba bannaffe abalondeddwa nga bali mu bibiina ebiri mu opposition tuleme kutunuulira nnyo nti bwe tunaagenda okwegatta mu kukola emirimu wamu ne Museveni tujja kubanga twewaddeyo. Gwe beera ky'oli sakira abantu baabo mu kitundu olabe nti ekitundu kyo ddala nakyo tekirekeddwa mabega so nga ate bw'onoogamba nti sijja kukikola ndowooza n'oluddirira bayinza obutakuwa kalulu. Mbasaba bannange tulabe nti abaana b'eggwanga tubategekera biseera bya mu maaso. Tetuyigiriza abaana bano byakwekalakaasa kubanga tebannaba kutuuka. Ffe tukyabalabira. Ne bw'obanga oli mu ludda olw'opposition bwe tuba tusomesa abaana bano tugoberere kalikulamu eyakolebwa eggwanga awatali kugiwakanya. Njagala okusaba abantu bonna bw'obanga gwe babadde mu kwekalakaasa leka genda kussa abaana b'abendi baabwe obwereere ng'oddukira mu ssomero nga ly'essomero lye lyakutendeka ogenda okwekalakaasa. Ffe ababeera mu byenjigiriza mu butuufu tubanga abatalinaako na ludda kubanga bw'oba osomesa abaana tojja bbaga nti mpagira gundi era ekyokuddira abaana okubayawulayawulamu n'okubazanyisa emizannyo nga bali mu pati ez'enjawulo sikyandigwanya essaawa zino. Tubayigirize buvunaanyizibwa abo bennyini bagenda kukyekolerako.